obutobo buli awo badi evuddeyo egudde so kati mwakola ki ensonga ki baatugananga okulinnya emiti bw'ogenda mu nsonga toddamu kuli ate nno mulaba ebiriifu eyo ng'era amazima nga mulinnya ku muti nga fruits zirekeraawo okuwooma Amanya gange nze mukyala Kathena Kazibwe Serwadda omulama gwe tuliko wano nva mu kitongole ekya Uganda Girl Guides Association kitongole ky'abakyala bawala kati ffe nga ffe abakulu tuba tuyambako abaana abawala mu nsonga zaabwe zibakwatako abaana abawala balina ensonga nnyingi abamu bafuna embuto nga bakyali bato abamu tebalina paadi abamu abazadde baabwe tebabayamba kubabuulirira then tulina ne program gye tuyita Action and Body Confidence weesanga nga abaana bangi maybe naawe ebiseera bye wali ng'okyali mu ssomero nga wali nga teweematira olowooza oli mubi olowooza oli munene olowooza oli mutono nnyo kati abaana bano tubayamba bayigiriza okwenyumiriza mu kiki bali emibiri gyabwe oba ndi mubi oba siri mubi kasamba nga nange nina kye nsobola okwekolerera so kati abaana tubayigiriza ebintu bingi tulina ne project eri eziyiza abaana abato okunywa omwenge osanga abaana nga babeera mu families nga abazadde be banywa omwenge n'omwana nga ye natandika omwenge ng'akyali mu ssomero oluusi ne gumuwonoona n'atamala nako ensonga y'olwaleero gye tuliko tuyigiriza abaana okukola paadi abaana bangi naddala abali mu families ezitalina bulungi busobozi abamu oluusi batenda buto okusaba abazadde baabwe esente za paadi naye fe abantu bayigiriza paadi eno reusable paadi eno omwana asobola ogikozesa omwaka ne guggwako n'akwata omulala ng'akyagiina tatawaanyiza muzadde tatawaanyiza nti bagenze okufuna musajja mmwe sente za paadi byonna tubikola ajoza reusable ye paadi gy'osobola okuba nga oyoza ye reusable paadi eno omwana asobola ogyoza wamala ogikozesa ng'agyoza ng'agyanika ng'ekala ng'addamu agikozesa ndabye abaana abamu nga balinga abato abatanaba nagenda mu nsonga wano naye nga byempulira bye mbabuuza kuba batugamba nti abaana bateeka okuba ne stages ku nsonga z'obabuulira naddala ezigenda mu ebyo mwe abaana bano bonna batuuse okubuulirwa ebigambo bye mubadde mubagamba abaana bano be tuyina abasinga abaliwo batandika dda okgenda mu nsonga naye waliwo abaana abatannaba abaana bano abatannaba genda mu nsonga tulina obbabuulira bwe kinaba kituuse babe nga bamanyi edda nga abaana batandika okgenda mu nsonga bya myaka 14 12 naye kati ennaku zino osanga omwana w'emyaka 9 ng'atandise period so yensonga kintu tulina obbabuulira babe nga bakimanyi nga kituuse ekitegeeza nti omwana ow'obuwala oba abakyala mwenna ekigambo ky'ensonga kikulu nnyo mu bulamu bwabwe eye abakyala n'abaana ababuwala ekigambo ky'ensonga kikulu nnyo kubanga buli mukyala
oba mwana muwala watuusa emyaka 12 aba alina okugenda mu nsonga. Waba tagenze mu 12 wakiri 14 aba agenzeemu. Ate n'ekiraffe ng'abakyala ekyatutondebwa tulina okuzaala. Kati omuntu aba tagenze mu nsonga era aba tajja kuzaala. Kubanga okuzaala kukwatagana n'ensonga. Era omukyala waba afunye olubuto ng'agenze mu ddwaliro omusawo amubuuza wakoma ddi okugenda mu nsonga. Kwayinza okubalira olubuto lwe. Yes, sir. Then mukwata mugana mutya ne Dr. Kuruthum wano we muli kubanga mpulidde mulina organizations ezammwe naye enkwatagana eriwe. Enkwatagana yaffe kubanga ffe omulamwa gwaffe wa mwana muwala. Kati ne Hajjat Kuruthum we twalabye nga agezaako okukwasaganya ensonga za mwana omuwala naffe ne tukyenyigiramu ne tugamba abaana bano katugende tubayigirize okukola paadi kubanga ensonga eno eya paadi nkulu nnyo. Ate n'abamu ekitalina kya paadi kyokka osanga abaana abamu nga ye sente za paadi aziina naye nga tamanyi paadi wamala ogikozesa agisuulawa. Wabawo n'omwana omuto omwana omu nga ye asobola okufuna paadi naye nga tamanyi gikozesa. Nabawo omwana omu tamanyi period agigenda muddi. So tuba tulina obayigiriza ebintu bino byonna babe nga babitegedde. Yes, sebo. Kale tukweyanziza nnyabo. Yanziza sebo. Weewaawo. Kugenda mu nsonga talina kukozesa baafuze ezimu n'abazadde be. N'ekyangwe togaba n'olwoba okuzina. Era abamu bagana n'okugenda mu kisenge ky'abazadde bo. Ekirala batugamba nga paadi oba babiko ebyokozeseza tubisuula. Ate bagamba nti embwa weekibunyako tozaala. Ate bamu batugamba weekibunyako okufa. Ne tuba nga tukola ki? Ensonga eyabagambisa ekyo tusobole okubeera abantu nga tuli bayonjo. Olusi tuba tutambula mu kibuga nosanga paadi yatuuse etya wano. Ate oyinza n'ogesanga n'abaana nga bagikutteko bantu kiba kibi n'okuba abayonjo. So kati n'ekyo ensonga ate kyekira kye babagamba kweyo ensonga kyekira kye mumanyi bane mutwongerereze babagambanga ki bagamba okay bamugamba alina okufuzanga ekintu kyakozesa. Ate ekirala talina kuzanyirira. Era ku nsonga eyo batugamba omwana omuwala ogeze ku nsonga todamu kulinnya muti. Bw'olinnya omuti gufa gukala fene tawooma miyembe tegivunda. Omanye ensonga lwaki batugaananga ekyo. Oyinza okuba wewanise waggulu edda abantu newobaneine butoobo buli awo paadi evuddeyo egudde. So kati mwakola ki? Ensonga ki batugaananga okulinnya emiti. Bw'ogenda mu nsonga toddamu kuli. Ate nno mulaba ebiriifu eyo ng'era amazima nga mulinnya ku muti nga fruits zirekeraawo okuwooma. Omuti gukala. Abantu abamu paka kati simanyi oba nakyo kituufu. Waliwo batugambanga wobeera oli mu nsonga tonoga ddagala habs oba mululuzi oba ki wonoga bikala. Ekira kye batugamba eriyo cultures ezimu kati katugende ku nsonga ya church. Mu church nze ndi mu katuliki. Mu church y'abakatuliki wobeera ng'oli mu nsonga waliwo amasomero g'abaana abawala era mwesanga nga mmwe abaserving eri altar girls. Wobeera mu period tobeera altar girl. Then n'abasiraamu bakkiriza nti wobeera mu nsonga tosaala. Si kyekyo? So kati osanga nga eddiini neki
kyakipinganga n'obuwangwa kyakipinganga omuwala okulowooza nti wogenda mu nsonga kintu kyabujama naye ensonga lwaki bakirowoozanga batyo kubanga abaana abawala tetumanyi kwerabirira osanga omuntu omu ali mu piriyodi bimuyiseemu wagenze mu ttoyi alese waddugala talongoosezaayo omuntu agenda ate banekamba buli woba ogenze mu ttoyi naye bana toli mu nsonga tovanga mu ttoyi nga tomaze okutunula gy'ova woba ogenze mu ttooyi olina okutunula gy'ova okole ki olaba oba wayonjo oba tewali wayonjo tolekanga muntu mulala ajje akulongooseza obujama bwo so woba ogenze mu ttooyi woba ate netwana mu nsonga muno olusi oyinza okuba oseme teweetegereza otusayi netukola ki netutonya ku ttooyi kati bwotya nga agenda okuddamu okuddayo omusajja oba muganda wo omuto mukitegeera ekyo ayinza ogamba nemami gundi yafunye ekizibu ayinebwa ate mu ddiini olwo omwana obeera omwesitazza oba wesitazza omwana era mu ddiini ogwo musango munene saba kwenyikiza ku nsonga ya buyonjo ojogeddeko balamusiza mwena Samaria mu Kenya omumanyira eyanziza njagala kwogera ku nsonga ya buyonjo omwana omuwala teeka alina okubeera mwana ki muyonjo naddala nga tutuusemu ekyo ekiseera okitegeera kati abamu tuyinza okubanga we twafunire periods tetwalina pads zakajje zijja naye ojja kwebuuzaamu kati weba sirina padi ngenda kozesa ki era bwemba nkikozesezza kiki era nkikola ki nkitereka ntya naye bwe njogera ku buyonjo obuyonjo buli ku mubiri nebubeera nebwosula kuba bamutwebaka kusigala kufulowinga ogenda ozuuka nga wewebasa wakoze batya teweetaaga mama okujja kulaba suuka eyo ate waba olina muganda w'omulenzi kibi nnyo naagulaba abalenzi abamu baba tebanababisomako baba tebanababimanya asobola okgenda n'agamba mikwano gye muganda nge yavuddemu omusaayi okitegeera ne bakulalasa ku kyalo kyonna so kati ensonga eyo eya periods tulina kuba extra careful mu buyonjo tutegeeragana ne mama wo teyandyagadde kiraba lwakuba abamu tuba bato nga tetumanyi somugakubatinze bwe nalwala ajja tiddemu omusaayi simanyi wajje guvudde nazzawo nanziza wali natandika ogamba gwatandise tinatandika omunyoja so abamu tuyinza obutafuna mukisogo okubeera n'abazadde baffe nga periods ezo zikoze eki zizze naye kati oba ofunyeko ku knowledge nti abatanabagendamu nti nina okugendamu nti amabere gasooka kuluma mugongo wano weewati kati oba ofunyeko ku sayins ezo osobola okukola ki okwetegeka ate era osobola okufunayo omuntu gwobuulira abamu tutya abazadde baffe nosobola okufunayo omuntu gwobuulira nti nkoze bwenti ne bwenti okitegeera naye nga nandisabye ekyobuyonjo bane tukifiireko ddala ku mibiri gyaffe ne bwotudde woba tewawulira bulungi osobola okukeberawo bwotulaka nesobola okugawama basima tuli tegulabula then nenvaawo mami n'agulaba okitegeera naate nga mbasaagala mami akoleki agulaba so bambi nsaba ekyobuyonjo mukikwatire ddala teri alina kulaba naye bwe kiba kize nga waliwo akulaba batizoke naye ekyobuyonjo kikulu nnyo kitegeeraga neyansiza nnyo ewe mwebale nnyo kati we mwamala ogendamu omulundi ogwasooka mwaddamu kuddamu ddi mwaddamu mwezi ogwaddako mwabuukawo ebbanga njagala nfune bantu nga basatu bambuulireko ekyo ye wabuuka emyezi 6 nga togendamu wabuuka 5 ate abalala wabuuka gumu nga togenzeemu 2 nze nabuuka 6 naye ekizibu kyenayina baali tebambuulira nze nali mmanyi woba otandise buli mwezi olina okugendamu kati nze nakwata ennaku zange ze nasooka okugendamu nga lwelituuka nga nyambala paadi naku 3 nga wezigwako nga njirekerawo naye nga tegujja mwaka mulamba ate ndowooza
saabuuza na kubuuza naye era oluvannyuma baitewo omwaka nemanya ebijja ate we byajja nga namala dde okwambala paadi yange ey'omwezi ennaku zaayitako ne bijja buzzi byansanga eri deeti yange eri gye nateekangamu nga yayise ate ne bijja so ekitegeeza tulina okuyamba bannaffe tuli bawala oba ne bawala banno oba ewaka waliwo omwana omuwala olina omuyigiriza ensonga ezikwata ku ki ku menstruation waaba agenzeemu aleme kweraliikirira kati tulina ebintu bye tukozesa mu menstruation tulina bye tuyita disposable kitegeeza ekintu kyokozesa omulundi ogumu n'osuula tulina n'ebirala bye tuyita reusable kitegeeza ekintu kyoyinza okukozesa n'oyoza n'oddamu n'okozesa mukitegedde kati ono agenda tubuulira ebintu ebyo soke tumanye biriwa byetumanyi ku byetukozesa okutuyamba nga tugenze mu nsonga njagala abatanaba kutuwa ku ansa this side yes pad yes pads wanje obugoye ndabaye mukono white dress okozesa ki ng'ogenze mu nsonga soft care pad okay yes pad okujjako pad n'obugoye waliwo ekirala bakozesa n'obugoye bakozesa neki toilet paper tugenda byogerako ansi endala cotton waliwo n'abakozesa cotton yes Shakira waliwo bakyatuulako waliwo abatuulako nga mu tradition zaabwe napkin bwe bugoye pad kategedde kabaka kumala wala ayagala okunyaka neyazisa nnyo omulaba gwomuleese nnyo nanyaganeze neyazisa omusomo ogwo olw'ensonga nti abaana bano abali wano mulimu abagenzeemu guno omwezi mulimu abagendamu guli ate mulimu abagoberera bonna bonna bakola ki gye bali kimizi kirungi nnyo nti bayize okujja ne gubasanga nga bagendamu bagenda kuba nga bakola ki nga bakikozesa kati lwaki oli agambye ku napkin yebintu bwe butambala bwe tukozesa buli bwola bwe tuteeka ku ttebo kakati oyo yayogedde napkin nti ali mu covid ono yina emyaka ebiri abadde asoma decoration which means emyaka ebiri abadde akozesa ki napkin kyova olaba avuddeyo n'agamba ki n'agamba napkin naye nga ti napkin si ki si nnungi yakozesa ojja kuba tweyanziza nnyabo kati banne leka tutandika okukola ki aba bayigirize kati bannyange omukyalo ono agenda bagulira materials azibannyonyoleze tubawadde agenda balaga materials azibannyonyole baziyita tuva wano muleme gamba ate batuyiriza naye tetumanyi materials baziyita buulidde Hello, hello. Hello, ngamba hey hey. Hello, hello. Hey hey. Hello, hello. Hey hey. Hello, hello. Okay. Akabela kano kitero kala bakokuba mama baffe babuyina. Kano bakakola ki? Okay. Katika neno bakaita ka baby mat. Ndoza tusobola okafuna sobola okusalako ku mami n'omugamba nsalako okukaveera disiti yakuweeko akatonotono akasaamusaamu ng'osobola okukolera mu ki paadiyo. Okay, tulina neno bagiyita fulano. Okay, kakati kano eno cotton ye
kiyembe osobola okikola kyo kisobola gifuna mu kiyembe naye newoba togifunye mu kiyembe ofuna okungoye zo eza kotonye nosobola otungamu paadiyo kale banaye tuwulirizeemu eno bagiyita tetron eno kale eno tetron n'amatiriyo ya bulawuzi zammwe ze mwayambalanga mu ssomero bwekyo bweri bannange eno bagiyita fleece sobola okukwatako kati ogiyina sokusobola ogikwatako n'owulira matiriyo yaayo naye sobola ogijjawa mu kiyembe ndowooza ffenna tufunye materials za paadye nga we bagikuwadde togicyankalanya nga we bagituwadde we tugenda ogitunga bona okusigadde tokufaako kukiwa kabox baprocess nagenda tegena tugeza wano babagambye muyigize muwuzi kandaba wanakikoze olaba ono kyakoze tumaliriza bannange tetukosa mpanvu nnyo kuba tujja kufunyiza bannaffe ate n'ekirala tukole ewuzi enetusobozesa okuyisa mu lugoye obulungi kubanga ojja kusanga nga geetuufu